Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mwasuze mutya, mwasibye mutya, nze Nurdin Ntege, yonna gye musinzira okutulaba. Batuyimbiranga nti babawaana nnyo, babagamba babawaana dda, twagala tulabe ani asinga obululu. Kati essaawa mulindwa gye tubaddeko ani agenda okwesimba, wani alina okukola ki, ebyo byawedde. Kati kalulu mbiri sana. Naye nga bigenda mu maaso, ensonga ziri bbiri. Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine olunaku lwe lwakyusiddwa, yabadde wakunominatinga Lwakubiri, bamutadde ku Lwakusatu, ekyewuunyisa bamutaddeyo na ku ssaawa 8. Ekyo kimu. Bobi Wine gye yateeseteese bw'aba avudde ku Electoral Commission ng'amaze okusunsulwa, abadde wakugenda ku kisaawe e Katwe. Electoral Commission abwe mugambye neegeze mulabawo. Ensonga gye bawa aba Electoral Commission nti Katwe ku kisaawe awo ng'oyise mu magaragi nga katale, bagamba eriraanye nnyo ekibuga ekisooka, eriraanye traffic ata emmotoka ez'amaanyi okuva mu kibuga Kampala mu center wali bayitegenda Kibuye, zino zidda Nateete, zino zidda Makindye, zino zigenda ku airport. N'ensonga eyo ekisaawe kiriraanye akatale, ate essaawa ze bamuwadde nti ziba za rush hour, ssaawa 9, 8, 10, 11 nga kiyinza okuzibuwalamu. So nga poliisi kino yekiyimiriza nemutegeeza nti Bobi Wine tojja kusobola kugenda Nateete, tojja kusobola genda Katwe. Yabadde alina ebifo ebyenjawulo nga 3 gy'alina okugenda, nga mulimu Katwe, nga bw'ava okunominatinga mu Electoral Commission atuukira awo Katwe, ava ewadde Nateete, alina n'ewokusatu gy'abadde alina okugenda. Ati Electoral Commission ekoze etya? Emugambye onominatinga ssaawa 8 ze tukusuubira wano ku kitebe kyaffe eky'Electoral Commission. Kiri Lubowa? Yes. Electoral Commission yakyusizza office gyekolera emirimu gino gye yagitadde. Tebagenda kubeera Namboole, tebagenda kubeera Kyambogo, wabula wano e Lubowa National Housing yabawadde ekibangirizi kisukka ndoza ne mu AK 3 nga buli kye beetaaga kyonna kisobola okukolebwawo. So tugenda kubeera Lubowa gye tugenda okulaba nga bagenda. Yo Uganda Electoral Commission yagambye etya? Electoral Commission bino wammanga bye yagambye. Yagambye bweti. Omulaba omukulu oyo tumufuna fiti? Ye mukulu Justice Byabakama Mugenyi Simon, Chairman Uganda Electoral Commission oba Electoral Commission. Agambye nti teri presidential aspirant sina candidate because of ka candidate ng'amaze okukola ki, omaze okugira okusunsulibwa. Agambye bw'ati. Chairperson of the Electoral Commission has stated that no presidential aspirant will be nominated for the 2026 general elections unless they fully meet the legal and constitutional requirements. Zeziriwa ne batugamba nti abakulu abagenda okunominatingibwa balina nga 23 na 24, lwe Lwokubiri luno n'Olwokusatu luno olwa 2025 omwezi guno ogw'Omwenda. N'agamba nti olina genda ku head office ku grounds e Lubowa ekiri Ekigolweza Road, Makindye Ssaabagabo Municipality mu Wakiso District. Egyo bigenda okukolebwa. Justice Byabakama n'agamba nti yenna eyeegwanyiza entebe y'obwa president alina okukyukiriza bino wammanga, okugeza olina okuba nga oli Munnayuganda mu buzaale era ng'oli mulonzi eyeewandiisa ate ng'olina emyaka 18 n'okwambuka. Olina okuba nga n'empapula zo eziri
enkakase nti wasoma n'otuula senior 6 oba ekyenkanankana ne senior 6 ekyo n'akimaliriza. Ne bagambye bagattako olina okubeera ng'olina emikono 1,000 okuva mu disitulikiti 98 kye bagamba nti ekikiikirirwa ebitundu 2/3 of all districts 2/3 oba bibuga mu Uganda. Ne batugamba yenna eyeegwanyiza entebe eno alina okubanga ng'akomyawo empapula zino ze baamuwa era n'amala n'afuna declaration form namamala ne bagamba era n'akiddamu empapula z'obuyigirize ne baddamu ne bazikakasa nti kyekyo n'oziteekayo ng'olinawo akunominatinga akusemba n'ebirala ebiddako awo. Ne bamala ne batugamba olina okujja n'obufaananyi bwo busatu okitegedde postcard size photographs, certificate of compliance issued by the Electoral Commission nti obadde Electoral Commission nkinyonyola entya obadde okwatagana kyebakugamba kino n'oleeta kola bwoti nga tomenya mateeka ne bagamba yes okwatagana n'ebintu bakugambye n'obukakafu obulaga nti wasasudde miliyoni 20 mu bank ezitali za kuddiza okusobola okwesimbawo n'obanga oddamu n'okakasa nti nnonze akabonero kengenda okukozesa mu campaign mu kwesimbawo oli amanyi nti akabonero ssaawa, akabonero kisumuluzo, akabonero baasi, akabonero umbrella ogiteekeyo n'ebirala, kabonero lusaniya. Justice Byabakama ayongeddeko n'agamba nti ekifo we balondera si we balondera we bagenda okusunsulira abakulu bano we bakakasizza ogira ne bagala tukusunsudde genda wagenda kubeera nga wakuumibwa butiribiri ng'era okuyingirawo mu kifo ekyo wagenda kubeera nga w'abantu abo bokka abaakakasibwa ne basunsulwa ne bakeberwa ne bagamba ono asaanidde okubeera ng'ajja mu kitundu kino ne kaadi bazigaba. Bino ebipapi byolaba bibeera mu bulago ebipalati ogenda kuba nakyo okusobola okuyingira wali. Agamba atya enno akalulu tekagenda kuba kangu ekigenda okuba ku Electoral Commission ng'omuntu asunsula tova eno n'amasaati n'embuto n'amakundi fe tugenda kuwagira Museveni bakukubye embooko ekyo nkikubuulidde. Batugambye buli eyeesimbyewo agenda okusunsulwa buli aspirant agenda kukkirizibwa okuyingiza abantu 20 oba obutasukka bantu 20 ng'amannya gaabwe gano galina okuba nga gaweerezeddwayo nga olunaku terunnatuuka. Ompulira nti ono nono bengenda okujja nabo n'obaweza Electoral Commission. Era n'egamba Electoral Commission erabula ne sekulabula yonna kyeyise kankisome mu Luzungu nyinza okuba mbyogera bubi. The Commission warned against any form of public procession, stressing that supporters must not accompany aspirants to or from the venue. Agamba nti okuba n'oluseregende lw'abantu abakuwerekera ng'ogenda ku kitebe gye bagenda okukolera okusunsulamu erobowa gye nkugambye ekyo kisaziddwamu tekikkirizibwa kimenya mateeka.
era okwo kulabula eri abantu erubowa gye bagenda okusunsulira abantu bano teri yesimbyewo akkirizibwa kaabe Museveni kubaako luseregende lumuwerekera ng'agenda okusunsulwa. Kimenya mateeka era teri akkirizibwa ng'ovaayo nti bakuwerekera okuva ku Electoral Commission gye bakusunsulidde olyoke ojje mu kibuga nga awamaani awamaani Bobby Museveni tibu no tekiriiyo. Bayongeddeko ki? Processions are not permitted during this exercise. Byabakama stated that for the avoidance of doubt, the incumbent president, who is also an aspirant, shall use facilities ordinarily attached to his office in line with Section 28, subsection 2 of the Presidential Elections Act. Nti bino byenjogedde wammanga byonna okuva nga tutandika ne Museveni bimukwatako. Sikaakuba nti ye pulezidenti, sikaakuba nti afuze eggwanga lino emyaka 40. Era Electoral Commission etiisizza nti singa Museveni amenya amateeka ge bamuteereddewo yandiremu okusunsulwa. Museveni Katonda n'amuvaamu n'agenda n'abantu abasukka 20. N'amuvaamu n'ajja n'oluseregende luno oluwerekera Simaya Mama Museveni bano bafulufiga bano baani ne mumala musala ekigo tagenda kusunsulwa. Ate Electoral Commission tagenda kuteekayo nnaku ndala poteya. Bayinza omuzza ku lunaku oluddako kale ku Lwokusatu nga bamusaasidde bamukwatidde akafansonyi. Ne mutuyambe bw'abazze n'abantu abo ng'amateeka mugataddewo abasukka 20 mugambye emmotoka kangende mu maaso. Egambye bweti nja kuddamu nkusomere wali. Upon successful nomination, candidates wishing to launch their manifesto, upon successful nomination, ng'omaze okukakasibwa osunsiddwa olangiriddwa nti ebyaddala byonna Electoral Commission ebyekusaba obigiwadde n'egamba fayiro yo yiino tukutadde, olwova mu kiri kye bayita aspirant n'oyingira kye bayita candidate. From aspirant to candidate bikwate bwe baba tebannakusunsula ku Electoral Commission kukuta obeera presidential aspirant. Byabakama bamala okukwasa fayiro nti nkutadde kwata genda bano ne basirikale bo zino ze mmotoka z'ogenda okutambula nazo kwata awo bw'ofulumawo ofuuka candidate. Kyova olaba akugambye nti upon successful nomination omaze okusunsulwa byonna biwedde. Candidates olwofuuse candidates wishing to launch their manifestos or hold rallies must do so in full compliance with the traffic regulations and public assembly laws. Abo abakakasiddwa abeesimbyewo ku bwa pulezidenti ng'omaze okusunsulwa ng'olinamu ekirowoozo ky'okukola nti ngenda kulonkinga manifesto yange oba ngenda kukolayo laale yange yonna etandika gambe wagguleza Bobi Wine, byonna olina obikola. Olonkinga manifesto, olonkinga laale zo,
kyonna kyokola kasita nga omaze okusunsulwa olina okukola ebintu ebyo nga ogoberedde amateeka agafuga ebidduka, owulira, ebyoku luguudo, era n'amateeka agafuga enkuŋŋaana. Owuliddewo bulungi? Batugamba ki? The Electoral Commission has designed a streamlined nomination process, having pre-verified most documents to ensure a swift and orderly exercise. Ekyo ne bwe sikinnyonnyola. Aspirants will be required to be physically present to submit additional requisite documents for final verification. Once all conditions are met, the Commission will declare the aspirant duly nominated. Byabakama bw'atyo bw'ategeezezza. Byonna bw'amaze obbikola n'agamba bo balinze abo bonna abaalaga nti baagala ebintu bino. Kitegeeza byenkusomedde waggulu bw'oba wawulirayo omuntu yenna yali yeegeza mu kwesimba ku bwa pulezidenti, bw'olaba tomulabye ku baloti, bw'olaba tasunsuddwa, ebyo wammanga birowoozeeko. Obuyigirize bwe baamusaba Electoral Commission teyabukakasa. Kasita abakakasa nti butuufu baagaana okwonamu sitampu, oyo oyinza okuba y'ensonga. Emiliyoni 2 ez'obuliwo ng'ate sizikuddizibwa, ezo zaabula. Kati akanyigo akalipo we kali mpuliddeyo omukulu w'olusaniya wendi nayinza okuba ampulira, Mubaraka Munyagwa anoonya emikono okufa n'obutanyagwa. Erinnya lye lyandimuvaamu ne limunyaga. Munyagwa Mubaraka essaawa yonna olusaniya yandirulirako emmere si nfumbe. Mubaraka Munyagwa emikono kye gimukoze. Si gwe omanyi nti munene alina omutwe? Mubaraka anoonyezza emikono agirabako oba yakirwamu. Naye tukyalinda, akyalinayo ennaku, alinayo olunaku. Mubaraka emikono agiwezezza tagiwezezza? Waliwo abantu abalala Basitesha Mayanja baabasaba ebintu ne baddukayo, abo bo baakivaamu bukyali. Ndaye bannaffe aba PPP ebintu babibasabye PFF PPP ebisaanyizo, emikono, ssente. Kaakati Nsereko Muhammad yakoze atya? DF nabo bagyepimyemu nga baagala obwa pulezidenti, bampuuga ne bagezaamuko bugenza okukya ng'ebula ennaku ezi. Mpuuga ne bagamba ekituufu kiri nti bannaffe, Mathias nno Mpuuga ayogedde bw'ati nti bannaffe bwe tuli ku ludda oluvuganya, kandabe oba nnyinza omufuna maama Mpuuga, Mathias Mpuuga, kandabeko katono ndabe agambye atya Mathias Mpuuga oluvannyuma lw'okubulwa emikono egy'okwesimbawo, oluvannyuma lw'okubulwa emikono egy'okwesimbawo, kikyagambye Mathias Mpuuga. Munsabire aliwaani mbadde mulina ng'alina kyayogera okwesimbawo. Mpuuga ng'alina obubaka bwawa banne bwe bavuganya mu kifo kino. Mathias Mpuuga
ng'ombuzeeko mukama wange nakutaddewa Mpuuga nakutaddewa Mpuuga nga oyogera ku nsonga eno. Yagambye etya? Kampulire. Yagambye atya Mpuuga? Ninga gwe nfunye? Yes. Nfunye. Aha. Kubanga akalulu ka pulezidenti akateekebwa kulinganga mukolo avaako era yakola ki yaddako. Ndowooza ebyo byakigega nnyo, tubyewuliriddeko, twagala kola ekisingawo. Tugenda genda eri abantu baffe tubategeeza ebigendererwa byaffe eby'ekibiina ebigazi byetwayagala ennyo tuwulirizibwe nga DF n'ebirera bitambulire okwo. Ekyokusalirwa simanyiwa mu ngeri ya kkobaane oba mutamanya bannaffe ne bataliwa budde. Wetwogerera wulira buli muntu akambira mu nsonga ye. Wulira akaseera katugendamu tubasaba mugambe abantu baffe aba DF wakati mu butakkaanya ku nsonga ezimu ne bannaffe abali mu bibiina ebivuganya tetulwanagana nabo. Oyagala okulwana naffe wulira obubaka bwe butuufu nno mbwagadde. Mpuuga agamba wulira tubasaba mugambe abantu baffe aba DF wakati mu butakkaanya ku nsonga ezimu ne bannaffe abali mu bibiina ebivuganya tetulwanagana nabo. Oyagala okulwana naffe tumwerekere ebbanga wanene ebbanga, tuleke amaanyi gaffe okunoonyeza abantu baffe betusimbyewo ku bemutendera obuwagizi obunaviiramu okubeera n'abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu batubeetaaga. Ezimu ku nnongoosa zitwali tulese mu mateeka tukimanyi bulungi zijja kuggweera mu gavumenti ez'ebitundu mu nkiiko zeeyo. Ezimu zijja kuggweera mu kalulu ka kikungo akeetagako abantu abateeketeeka obulungi ate abagoberera ensonga. Ezimu zijja kuggweera mu paalamenti olwetagayo abantu abagoberera ensonga era nga bazimanyi basobola baziteesaako olw'abantu abatula mu paalamenti. Ndowooza omuwulidde. Wulira wano wagamba n'abatata Mathias Mpuuga. Naye ekyo tukibalekera. Bye musazeewo ensi ebiwulidde. Naye njala bagamba bino ekisooka nti okuvaamu kw'omulimu guno kugenda kuva ku bintu bingi. Twasoma omukisa ogw'amaanyi okuyisaamu ebirowoozo byaffe byetwawandiikira buli kibiina ekiri mu opposition okulwana okuteekawo ennongoosereza mu mateeka agafuga ebyokulonda n'amateeka ne ssemateeka nga mwali ne tuyitibwako obudde bungi. Kati twemagaza ffenna kubanga obudde obw'amazima bututuukiridde. Mwagala kutegeera akabaate ke twolekedde akalulu katuuse naye nga n'abajeeka kulw'okwesimbawo tamanyi ligiisa gy'agenda kukozesa oba ya kompyuta oba ya kitabo. Naye olinze bulinzi Ssaabagabo ekyanaasalawo ekyo ekimuwa emirembe. Ekyo nno kyabulabe. Ebintu ebifaanako bwe bityo byebisazizaawo DF okugamba tugenda kukola mukolo gwa byabufuzi. Katuteeke amaanyi gaffe okutaayiza gye tulowooza tusobola okutaayizaayo kubanga okutambuza eggwanga lino si mukolo. Kubanga akalulu ka pulezidenti akateekebwa kulinganga mukolo nti omu avaako era yakola ki yaddako. Ndowooza ebyo byakigega nnyo, tubyewuliriddeko, twagala okukola ekisingawo. Tugenda genda eri abantu baffe tubategeeza ebigendererwa byaffe eby'ekibiina ebigazi byetwayagala ennyo tuwulirizibwe nga DF n'ebineerera bitwali butambulire okwo. Ekyokusalirwa simanyiwa mu ngeri ya kkobaane oba butamanya bannaffe ne bataliwa budde. Bwe twogerera
buli muntu akaabira mu nsonda ye ng'alina ebikaawa. Owulira. Akaseera katugendamu tubasaba mugambe abantu baffe aba DF wakati mu butakkaanya ku nsonga ezimu awo ne bannaffe abali bibiina ebivuganya kyetulwanagana nabo. Mathias Mpuuga omukulu w'ekibiina ekya DF Democratic Front agamba nti bo tebagenda kusimbawo muntu mu kubwa pulezidenti. Ezimu ku nsonga zaawa nti obwa pulezidenti gwafuukanga mukolo. Tugamba kukolera abadde pulezidenti mukolera mukolo ate gumuzzaako. Ensonga zaawa nti baawandikira ebibiina byonna ebivuganya bateeke ku nninga Electoral Commission, Parliament na buli kitongole ekivunaanyizibwa ku kulonda pulezidenti w'eggwanga lino bakole ennongoosereza mu ngeri obwa pulezidenti amaanyi n'obuyinza n'emitendera egiyitibwamu okulonda pulezidenti kisobole okuwa omwagaanya okulonda kuno kubeere nga kuli fair and balanced. Kati mu kulonda kuno ki ekyavaamu? Ebibiina ebirala byagaana, mwe muli ne Nuupu. Ebibiina ebirala byagaana. Kaakati olwaleero bagenda mu kalulu aka Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni akategekebwa byabakama okusinziira ku Mathias Mpuuga agamba abantu bano tebamanyi bagenda kukozesa register ya kompyuta okukebera, tugenda kukozesa register ya mpapula, tugenda kulonda tutya byonna bya Electoral Commission. Wiki Electoral Commission gwe gy'otaalonda osuubirayo ki? DF negamba wano wonna bino ebirala tubiinako obuyinza obwa pulezidenti tuyinza obutabaako na buyinza naye ku bwa kansala, meeya, chairman, MP tuwadaawadako osobola okukakontrolinga kali manageable si ka Uganda yonna. Therefore Mathias Mpuuga n'asaba abantu bonna gye bali aba DF mwogere n'ab'ebibiina byonna abavuganya mubagambe nti ye nga Mathias Mpuuga oba ne DF ye tebalina buzibu ku muntu yenna. Bo baliwo okulaba nga munnayuganda afuna obuweereza. Buli munnayuganda afuna obuki? Obuweereza. So tebalina lutalo lwa muntu yenna lwe balimu. Byo nga bikyali awo, Robert Kyagulanyi Ssentamu empapula zitutteyo ze baamusabye wenzijidde nga sinnamanya bazikiza baziganye naye yabadde nga bwe nakuganye nga ntandika yagambye bw'ati poliisi emuzzeemu bino wammanga yazze agamba agenda Katwe, agende Nateete, agende ne Wa. Poliisi egambye ntya? Eweereza kino ekiwandiiko bwe njogereddeko nayo ne tuwandiika the Uganda Police Force has blocked one of the two post-nominations rallies planned by National Unity Platform presidential candidate Robert Kyagulanyi, also known as Bobi Wine, citing safety and security concerns. Poliisi kiki egambye Kyagulanyi? Bamuwandiikidde nga bamugamba ani kubaddeko omukono gw'omukulu wa poliisi Okoshi Simon Peter ku lwa Inspector General of Police IGP Abbas Byakagaba emugambye nti nno baafuna ebbaluwa ya Nuupu ng'ebategeeza nti bagenda kukola rallies Katwe ku kisaawe mu Makindye Division ne Kaala Playground e Nateete Rubaga Division nga Kyagulanyi amaze okunominatingibwa ng'afuuse candidate. Poliisi emuzzeemu n'emugamba nti
Katwe ku kisaawe tewali suitable, tewali good eri abantu okukubirawo laale oba enkuŋŋaana zonna olwa Katwe okubanga ekisaawe kiri ova ku katale ludda mu kisaawe nti kijja kuleetera abantu okutaataaganya abantu abakolera mu katale ate nga tebaagala kintu kyonna kiyimiriza bizinensi z'abantu balala kuba oba tobaleetedde bizinensi. Ne bamala ne bagamba waliwo a high voltage power line. A high voltage power line ndowooza ago gaba masannyalaze nti gano amakambwe agayitawo awo ag'amaanyi kati mu kumansuka kw'abantu ku ssanyu n'okubugaana twandifiirwa abantu mwandireeta chaos ne tufiirwa abantu. Ne bagamba ki? Oluguudo lwa Queens Way olujoyininga ku Entebbe Road ate oluyisibwamu n'ereerwe eyita omwo so kiba kisumbuwa kikaluubiriza poliisi abantu ebidduka okuba nga bisobola okubeera mu kintu ekyo ekyekimu. Ne bagamba naye ekisaawe ky'e Nateete kyo kyakkiriziddwa naye nga era kino kikkiriziddwa mu mbeera nti Kyagulanyi Ssentamu ne Nuupu balina okugoberera amateeka gali ge naggambye. Kiki bagambye? Nti Nuupu eyina okufuna buli kyetaagisa. Bino byagambye nti no, according to the letter, Nuupu has been directed to secure necessary clearances from local authorities, observe public emergency, observe public order requirements, adhere to traffic laws, provide emergency medical services, and avoid processions that could disrupt traffic and business activities. Ne gundi egambye etya? Bayizeemu batya? As predicted, they have cancelled our rally at Katwe and only cleared in Nateete. That's why they had to push our nomination to 2 p.m. so that we do only one event. Regardless, we shall meet and speak to our people. Let's all meet at Carl Playground, Nateete on Wednesday, he said in a statement. Ani abyogedde ebyo? Bobi Wine yayogedde ebyo byenkugambye nti bino nga bwe babadde bakisuubira basazizzaamu laale yaffe ey'e Katwe ne bakkirizaako ye Nateete yokka. Y'ensonga lwaki baatujje ku ssaawa 4 ne batuteeka ku ssaawa 8 tulemesebwe okusobola okukola raalizi zaffe. N'agamba naye bo ng'aba Nuupu tebatidde. Kyagulanyi Ssentamu agamba Nuupu tetidde. Ye nga candidate agenda kuba tatidde. Bwe muba musazeewo tulemesa Katwe ffe aba Nuupu tubalinze Nateete. N'akunga buli muwagizi wa Nuupu, n'akunga buli munnankyukakyuka, n'amugamba genda e Nateete ku bitaala salamu noonya ekisale kye bayita Kaala tulindiraawo okuva mukeereko mujje mu bungi e Nateete ku Kaala Playground. Twagala tulaga abantu bano nti Katwe mutugaanye naye ate Nateete weetuli. Bibadde bigambo bya Kyagulanyi. Mujje Nateete tukakase n'akyemalira. Bw'atyo bw'agambye. Bino nno we bijjidde nga Kyagulanyi okwesimbawo kwe n'okusunsula kubadde mu lusuubo. Lwaki? Electoral Commission yamutegeeza nti nno yali alaakinga emikono egyo egyetaagisa giri gye nakusomedde waggulu. Olina ofuna at least emikono 10 mu buli disitulikiti, at least
district 98 nga bakutereddeko omukono abantu abatakka wansi wa 100 mu district meka 98 at least okitegedde. However, Nuupu yamaliza nefuna emikono gino signature nezifuna neziwaayo ku Monday eno. Bwe yaziwadde eyo ne bamuteekerateekera date eyali ow'olwokubiri ne bamuteeka ku lwokusatu ne bamugamba nti bamulinze ku lwokusatu nga 24 September 2025 bamulinze ku ssaawa 8 ku Electoral Commission nomination venue in Lweza Kigo. Owulira Makindye Ssaabagabo Wakiso district. Ebyo bigenda maaso mu kulonda. Bw'omala okukola ebyo byonna oba osigazza ki kuwagira muntu wo ani ajja Nsereko Muhammad simanyi bw'ayimiridde sinnamulira bw'avuddeyo kugamba tagenda kwesimbawo abannaffe aba Elias Lukwago ba Ssemujjuŋŋanda Sofa bo bagambye tebagenda kusimbawo muntu yenna bakyetereza kulaba ani gwe bagenda okuwagira bawagire wa Nuupu bakwatagane ne Nsereko Muhammad oba bagende wa Museveni. Bwenjogerera bino bannaffe aba DP beewaddeyo okugamba nti tuli ba opposition naye nga betutunuulira ebigenda mu maaso mu ggwanga. DP ekulirwa omukulu Nobert Mao ne Mukasambidde bavuddeyo ne bategeeza byonna nga tumaze obbiraba ne twawula ne tugatta ne tudividinga ne tugabiza ne kyekibabera yawula gatta bwe bityo. DP Democratic Party ebigasseemu n'ebitunulamu bwegenza obimaliriza n'egamba nedda ekimala kimala ffe katuwagire Museveni kuba ne bali bagenda kwesimba era bamalirize nga Museveni yayiseemu. So yenna gy'oli ng'oli muwagizi wa DP ng'okyesiga DP manya bw'oba tolonze Museveni oba wava mu DP. So owa DP gy'oli bakama bo bagamba maaso eyo bajja kulaba naye kati for now tebalina busobozi tebaagala kujjanga balala be bagenda kujja. DP egamba tebagenda kujjanga abalala abatuukiriza omukolo okwefuula abavuganya Museveni naye nga bakimanyi bulungi Museveni agenda bawangula. Nobert Mao agamba Museveni muwagire osobole okumuwabulira munda kuba okumwesimbako ng'omanye era togenda muwangula. Owulidde weesimbye ku Museveni omanyi bulungi togenda muwangula, omanyi bulungi tolina buwagizi, omanyi bulungi ebifo ebisinga tewasimbayo bantu, omanyi bulungi tolina ssente, omanyi bulungi toli mwetegevu kimala, omanyi bulungi amateeka galiwo Museveni yagakola gali mu feva ye, omanyi bulungi bakugamba okukola ennongoosereza n'ogaana. Kati awagidde Museveni asinga oyo Nobert Mao ayegatidde byagambye agenda kuwagira NRM ne DP ne Mukasambidde mulabe nga bannyonnyola ng'okiraba otya ebibiina bwe bityo bibiri politics we Uganda bwatyo bwali gwe baakuba empiku lwa DP gwe baakuba empiku lwa Nobert Mao emyaka 10 emabega 15 oli luddawa ebintu by'obufuzi bigenda empola bagenda kukuba engumi ku lwa Nurudini Ntege bagenda kukukuba bakuggyeko ekintu ku lwa Bobi Wine emyaka 15 20 maaso bw'oliba oli mulamu otunuulira ekintu kye bakukubira nga ate kigenda bugenze mu maaso nga gwe bakukubira yakitaddeko omukono nti yes dialogue we can work together we agree on this and this and we disagree on this item therefore let's move on. That is the dialogue. That is democracy. Bye bigenda maaso. Yoweri Kaguta Museveni. Olunaku already tuyingidde Tuesday. Agenda gye nagambye ekigo kunominatinga. Nga tananominatinga tannasunsulwa bannaffe aba PLU nga bakulirwa Secretary General wabwe omukulu Kabanda bavuddeyo ne bategeeza wamu ne Secretary General wa NRM ne bategeeza nti bonga aba PLU nno ekibiina omwana w'omukulembeze w'eggwanga gye kiri temulowooza nti kyayiika ekya General Muhoozi Kainerugaba nakyo kivuddeyo ne kitaakaka
tebagenda kuttira muntu yenna ku liiso, akalulu tebagenda kalengera bulengezi, bagenda kukeetabamu aba PLU. Muhoozi aweze ng'ayita mu mukulu Kabanda, Secretary General w'ekibiina kya PLU, agambye bw'ati: tugenda kuyimirira emabega wa President Yoweri Kaguta Museveni, General Yoweri Kaguta Museveni, tumuyimirire emabega, tumuwagire, tunoonye akalulu, tumukungire, ng'era bagamba baagala okulaba nga ebitundu 80 ku 100 President Museveni byagenda okuwangula nabyo omulundi guno. Nkikuddiramu PLU, aba PLU nga beegasse wamu ne NRM bagambye bayingidde mu kalulu kano nga banonya ebitundu 80 ku 100, tebattira muntu ku liiso. Abavuganya babawadde ebitundu 20 mugabane ebyo, oba Bobi Wine oli wa 10 oba wa 4 oba ani we 3, mugenda kugabana ebitundu ebigenda okusigala wa 20. Bazze mu kalulu nga banonya ebitundu 80 ku 100. President Museveni ayimiridde Kololo n'akanga n'agamba Nuupu yamubba akakadde k'akalulu omwaka guli ogwa 2021, ku luno tagenda bikkiriza, tagenda kukkiriza kubbibwa kalulu konna, agenda kukateekako abakuumi abatuufu bakuuma akalulu ka Yoweri Kaguta Museveni tibuhabulwa olw'ensonga bwe baba bamubba akalulu luli akakadde kalamba mu kalulu ka 2021 nga baakajja, agamba ku luno bayinza omubba obukadde 10 nga tamanyi. Kaakati agenda kunyiga buli kituli ku kituli okulaba nga tabbibwa Yoweri Kaguta Museveni ne Kabanda ne Twadongo, omwami Bebekulu, omwami Balamu Barugahare, omukyala Hajati Namyaro. Tiimu nno kabiri tibagiyungudde, Fulufiga bayungudde ne bagamba ku luno ng'abayimbi bakulembeddwamu Bebekulu, Moses Sali, ku luno nga kooki wa ttiimu Yoweri Kaguta Museveni, ku luno nga kapiteeni Muhoozi Kainerugaba, Salimu Sale, General Nalweyiso, ani owulidde abantu bali awo, buli ttiimu kabiri teyunguddwa okulaba nga bonna basagula akalulu. General Damulira mwali omwo, Nalweyiso, Minsa Kabanda, Fulufiga namulabye wali nga bamulanga obulala okufa Fulufiga, presidential advisor, neŋŋamba Stasha Mayanja namulabye yayimbye Kololo, abo nabo bakoze alliance ne Museveni. Ne ebibiina byongedde okumwesiga, ebibiina byesize bibiina binna bya emyaka egiwedde bigamba ku luno tugenda ne Museveni bitya, naye ye bigamba nti okuvuganya omusajja ono ng'okimanyi otogenda mumuwangula, lwaki tomujoyini nga n'omuliira munda omwo, n'oliira Museveni munda osobola omuaprutinga, kyekigenda mu maaso mu bitundu byawo. Gw'obiraba otya? Kampeyini zitandise, ani awangula? Kampeyini zitandise, kandidate wo yeetegese otya? Kampeyini zitandise, Museveni ayinza okuwaayo obuyinza, banaamuwangula. Olaba bayinza omuwangula, agenda kuwangula buwanguzi. Museveni singa awangula ayinza okuwaayo obuyinza, ekyo kimu. Abeesimbye ku Museveni okakasa basobola okumuwangula. Olinawo kandidate gw'ogamba nti okusinziira ku nneeteekateeka gye yeeteeseteese, okusinziira ku myaka gye 5 egiyise, nti Bobi Wine tumulabyeko Nakapiripiti, simanya Chebrongooti, Maracha, Konwe, disitulikiti ziri ezo zannemukwata, njagala nno zikwata, olumu zoogera n'obula okuteekamu ez'e Kenya, ziri eyo waggulu, Maracha, bali eyo, bamuke ovaawe wammwe. Abantu beeyo Nuupu erina y'abantu, wagirabayo Konge bateeseteese gino emyaka 5
oba erinze genda bba kuyega kati. Ebyo tugenda byevuma wano ng'akalulu kawedde nti batubbye Karamojja era batubbye, Walabye ddi Bobby Karamojja, Walabye ddi Bobby Maracha, Walabye ddi Bobby ekisimanyi Chebronget. District mu Nsaasiro zoogera obisizimanyi ezimu naye ziri eyo. Walabye ddi Nsereko Muhammad anywa, wamulabyeyo ddi alinze campaign. Oyagala abantu bano bakutegere mu campaign zino. Museveni yatandika campaign 2024 nga gwako atandise. Mumulabe mu Wakiso nga atambula, yagabye boda za kawumbi kamu bamumeka oba 10 mumeka sako z'aba boda n'abaseromo sente mugende mufa aba boda. Ekikulaga nno aba boda bakyaliwo. Ndabye atadde abasibe beeyo ab'okunnyanja eyo Kalangala bizinga bye bonna n'abagambo bate baddeyo n'eyinginiza muzibaddize. Akalulu kayingidde. Gwe aba boogenda bba waaki weetegese eki? Museveni tasaagira mu kalulu paka ng'afudde. Tajja kutuvaako paka ng'afudde. Bino leero kanjogereko ku mazima mayinza ennaku oyo okulimbalimba abantu. Yagambye yazze ne miliyoni 2.2 ez'abantu abamusembye. Abamuvuganya abamu n'emikono tebagiwezezza. Abamu bavuddemu tebaweza mikono. Ng'ojja weesimba ku oyo. Abamu emikono mugirutteyo ku Mande. Muginoonya temugiraba. Ab'Olusaniya mbalabyeko nga bataawa n'emikono. Omusajja yajja ne miliyoni 2.3. Uganda erina ebyalo 70,000. Uganda erina ebyalo 70,000. Ebyalo ebyo 7 NRM buli kyalo erinako abantu baakyo bammemba 33. Bala ebyalo 70,000 times abantu times 30. That is 70,000 times 30. Ulira NRM yategeka 70,000 times 30. Kale tukitwale nti waliwo abakyuka abayaaya abakyukira mu box. Twolako half. Ogambe nti 70,000 times 15 basale by half. Ojjamu answer ki? Abo balonzi ba Museveni yakugamba kwasinziira. Ekibiina kyo gwe kyogenda mukati akatiba kaakyo kali ku ki? Ground yaki eri etya? Ebyo byalo Museveni yabisetinga Uganda boda ku boda buli kyalo alinako abantu 30. 221 abantu baasanyuka, abamu tebaamulonda. Ku luno balabiddeko bagamba ku luno tukomawo. Era ne bwe tunaakola kitiri kijja kukyukira Museveni yagenda okugira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala nno kubasiibula mbagambe Hajati Nakalembe. Hajati Nakalembe wadduwa gwe yeesimbyewo genda akukwatemu. Ali awo Busaabala ennamba weeri awo. Hajati Nakalembe ali Busaabala ku dduwa tomuvaako. Hajati Nakalembe ali Busaabala awo ku dduwa tomuvaako. Mirimu giganye, bintu tebitambula bulungi. Kwata Hajati Nakalembe ojja kumanya ekintu kitambula. Dduwa Hajati Nakalembe dduwa awe Busaabala saako weewalala Seeta alinayo branch. Kankusomere ku nnamba ya Hajati Nakalembe Kiggwe ali ku 0752 307 529. Hajati Nakalembe dduwa 0752 307 529. Alinanze kyambuuza kyogamba kyonna gy'osinzira okutulaba bannaffe abali wabweru w'eggwanga, America, Canada, Europe, Asia, Africa, Uganda at large. Tugamba nti mpereza ka WhatsApp mu message weeri awo baako kyombuuza teesa 0701 55 85 63. Mpereza WhatsApp tokuba 0701 55 85 63. Tubenga tutambula. Wabula comment, share,
like, subscribe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.